po jako akawuwo. Abatuuze b'okukyalo Buligobe ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga bano ensimbi bakeera kuzinoonyeza mu kirombe ky'amayinja ekimanyiddwa nga Buligobe Stone Quarry balaze obweraliikirivu olw'abagoba mu kirombe kino. Tukuba amayinja yeti yasobola okumanya nti wano bano abantu basanzewo nga bali ku lusozi bakuba amayinja. Ffe tukola mmere ya leero tetulina buzibu n'abatuuze. Bano bakedde kweyiwa ku kitebe ky'omubaka wa pulezidenti y'e Mukono oluvannyuma lw'abatuuze okufuna obubaka nga bubategeeza nti tebalina kuddamu kukakkalabiza mirimu mu kirombe ekyo. Gavumenti esobodde kuvaayo kujja kunoonyeza abantu mirimu, tusobodde ozeegunjizaawo nga ffe abantu okusobola okulumirirwa abantu bonna boolabye eyo ku disitulikiti abaddeyo, mulimu abatoogera, mulimu abamuzibe, mulimu abalema, buli kika kya muntu tukirina. Abatuuze bano balumiriza abatuuze bannaabo okwekobaana n'ab'obuyinza okubasalirawo nga bo ab'olubatu era bano batubuulidde obuzibu bwolekedde okusanga oluvannyuma lw'okuyimirizibwa nti kubanga abamu baliko n'obukosefu ku miribiri gyabwe. Kati nze mbadde mbonaabonera abaana bange n'abazzukulu nga mbanyonyereza ekyokulya nk'akawunga. Okola mu kirombe nga ndi mu kibiina kya kutaano n'entuula siniyafo nga ndi mulombe. Ku budde buno nina abaana babiri mbaweerera bali mu kirombo omukulu wa P4 kakati gwe oŋŋamba otya nti gwe yakajja tonaweza myaka ebiri oŋŋamba mbuno mbuvaawo teri kuddamu koloto. Ekirombe kino tusanzeeyo bamuzibe babiri ng'omulimu gw'okkuba amayinja bagutegeera bulungi okukira emirala gyonna era ne bategeeza nga bwe bagobwa mu kirombe kino we batalina kyakuzaako. Genda afune omukyayina omulala kugulira awalala fatulire mu kitundu kyaffe. Tukulidde wano nga tweyiya kuva mu buto era namwe mundaba amaaso ebyokusoma sibisobola amasomero gaffe ga bbeeyi ag'abamuzibe. Gavumenti terina kyesobola tuyamba ne tujja wano tusobole okweyiya. Bategeezezza nga ab'obuyinza bwe babasabye okusooka okufuna ebbaluwa ebawa olukusa okukuba amayinja kye bagamba nti ebbaluwa eno ya bbeeyi era ne basaba abakulu basooke babaleke bakole ensimbi ezo. Naye nga tukubira gavumenti omulange etuyambe batuganye okukola baagala tufune ebbaluwa ya bukadde. Ffe tukubira gavumenti omulange etuyambe etuwe ekyokukola. Kikwata ku ggombolola yonna abantu abakulira wano bava mu ggombolola Miruka Mbalala wa eri Kasenge Ludawa bonna abantu bonna abasinga bakulira wano. Y'omumyuka w'omubaka wa pulezidenti y'e Mukono Richard Bwabyenturume atubuulidde ensonga lwaki bayimiriza abatuuze bano era nga bataddewo n'olunaku olw'okubasisinkanirako olwo nno bababuulira ekiddako. Olw'okuba tukizudde nti abantu abo bwe bajja akasente ne bagula omunnyo ne sabbuuni tuyimiriza ekya baloti kiri kuba kyekinyiga abantu basigale nga amayinja bagakubisa omukono paka environment officer ava ku disitulikiti abayambyeko. Ate ye ssentebe w'eggombolola eno omulonde Isabirye John Bosco alaze obwennyamivu eri ekikoleddwa nti kubanga ekirombe kino kiwadde abantu bangi emirimu okuva mu ggombolola 3 okuli Nama, Namafa wamu ne Nakisunga era n'asaba abatuuze okuba abakakkamu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokusatu ze babawadde. Abagamba nti amayumba gaabwe gakosebwa bayambiddwa batya n'abakuba amayinja bayambiddwa batya. Emiruka egyo 3 ena badifeningira. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Gavumenti eveeyo ffe tetukabira nko gavumenti tuwa kyakulya abantu bakaba bakola ki naye ffe tukozesa mikono gyaffe.